Tewali muggaga munsi yonna nga yajja okukola lwanagagawala. Kingambira akuliraanye. Tewali muggaga munsi yonna nga yajja okukola lwanagagawala. Okugaggawala obeerayo ennaku zonna, embi n'ennungi, obugagga bukusangayo. Mwabazuukuka n'ogamba abaguzi bajja ku mukaaga awo, n'ogenda ku mukaaga oli musiru. Abaguzi babawandiikidde omanyi gye bava. Abantu bagwa bwe batyo, golola ensobi zo, oggulawo ssaawa mmeka? Nsoma nandikere nenzigulawo ne tuwabaayo baguzi. Omanyi gye bava, mwewandiikira. Gwe keera oggulewo babuleeyo naye nga gwokeera. Kye nazuula ku bakeeze nga bwe bagamba bakadde baffe nti ennyonyi enkeeze yeri olusiriŋŋanyi. Kye nazuula ku bakeeze, abantu bayinza obutasooka kugulako naye ne banotisinga nti awaba waggule. Gwobabuulira nti ewaba waggule, gulawo. Ekivaamu omwezi gusobola okuggwako nga balabi nti waba waggule. Consistency eyo ebaleetera ogamba nti okay, keera wali ewagundi waggule, wabayo amaduuka 4 naye ng'ewaggule bamanyiiwo. Manyiiza abantu kye weetaaga. Laga abantu ky'oli. Keera oggulewo, tewali loosi gy'okola. Oli mu kutunda ky'oli. Balala balwawo okuggalawo. Waliwo abantu ababeera nga baggalaggalawo kubanga bagenda mipiira. Omanyi maani Yesu Amanase no sijja kusulwa n'oggalawo 11. Abantu ne banoonya ebintu. Oggalawo emirundi 2 oba 3. Abantu ne bamanya nti awo wabeera waggale, songa ennaku endala wabeera waggule. Naye kubanga toli consistent, tebakussa mu birowoozo byabwe. Kati ne wabaawo ono nga yaggalawo ku 4 oba 5, period 5. Akati ne bwabaawo ekibuze, oli amugambira nti genda ewagundi, ssaawa 4 wakyali waggule. Kati weebuuza n'oga nti bano bagezi bugezi abamanyi omuntu abeera agguddewo ssaawa bwe ziti, asi bagezi, yateekawo empisa. Zimba brand yo, kola erinnya lyo.